okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Tubaaniriza nateera ku mayengo ag'empeereza yaffe ku 3ABN TV. Mukama abukeesezza nate nkugamba bugambi nti golokoka tulyoke ate era tutandiike okubeera nga tunywa ku nsulo ey'enkya. Bukya tutambula mpola mpola, munno mugambe nti ensulo ey'enkya etandise ekulukuta. Tosubwa ate era programs zaffe ez'enjawulo ezijja mu maaso awo. Mu kaseera kano Mukama atusaasidde nate era tubeere nga tweyongera okuyiga ekigambo kye. Jjukira nti tunyweza ebigambo omusajja Danyeri bye yagamba Nebukadduneeza mu kitabo kya Danyeri ensuula ey'okubiri ate era olunyiriri lwali lwa 28 n'amugamba nti naye waliyo Katonda mu ggulu. Ebyo bye bigambo bye tweyongera okunyweza nate era ne mu myezi gino 3. Mukwano gwange oyinza okuba nga osubiddwa bingi ebiri wansi w'ekyo ekigamba nti naye waliyo Katonda mu ggulu. Olwaleero tugenda kufuna ekyokuyiga nateera kya muwendo Mukama kyatusaasidde okufuna. Kiriko omutwe ogugamba nti manyi gwe nakkiriza. Ekibuuzo, omanyi gwe wakkiriza? Omuweereza wa Mukama Wilberforce Ngonde nateera ntuuse okubanga tuyingira mu kyokuyiga kino. Omuweereza wa Mukama Pawulo bwe yali ng'awandiikira ekkanisa ey'Abefeso yabagamba mu nsuula ey'okubiri n'agamba nti naye ffe twazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo mwennyini ly'ejjinja ery'oku nsonda. Mukwano gwange ali eyo ng'olina okukkiriza nti wazimbibwa ku musingi, omusingi ogw'abannabbi, omusingi ogw'abatume, ate omusingi ogwazimbibwa ku jjinja ery'omu nsonda nga ye Yesu Kristo mwennyini. Tugenda kugattira wamu amaloboozi gaffe enkya y'olunaku olwaleero tutendereze Mukama n'oluyimba namba 75 lutugamba nti omusingi gwaffe munywevu ddala. Mukama atuwa omukisa nga tumutendereza. Weewaawo Mukama atusaasidde. Ogwo gwe musingi kwe twazimbibwa era n'okukkiriza kwaffe kwe tunyweredde. Katuweeyo okusaba nga tutandiika ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Katonda waffe omwagalwa, tuzimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Yesu Kristo mwennyini ly'ejjinja ery'oku nsonda. Tukusaba tugendere mu kikulu ekyo kyonna kyennyini ky'oyagala tugenderemu ekyatandikibwako ku musingi. Enkya y'olunaku olwaleero twagala okutambula mu kkubo eryo lyennyini. Kale jangu otuyigirize ng'obugagga obw'ekisa kyo bwe buli. Kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira okuyita mu Yesu Omulokozi waffe. Amiina. Weewaawo mikwano gyange abaazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi ate era nga Yesu Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda. Mu mwaka 1907 abaaliwo tugenda kunyumyako mu myaka egyo. Era tugenda kutambulira ddala tugende mu ggwanga ery'Obuspaana oba omuzungu lyayita Spanish. Era ekyokuyiga kyaffe ekyaleero nakugambye dda nti kiriko omutwe ogugamba nti manyi gwe nakkiriza. Mu nsi ey'Obuspaana mu mwaka ogw'1907 abaaliwo mu biseera ebyo musobola okubyamu ebiseera ebyo mu kkubo lya Mukama waffe wali watuuka dda okutandika okuzimbibwa ku musingi guno gwa Mukama. Kyebava batugamba nti mu mwaka ogwo waaliwo enkyukakyuka mu bukulembeze mu ggwanga erya Buspaana. Oyinza okwebuuza nti gavumenti mu okukyusa obukulembeze mu ggwanga mwoli mu Uganda oba mu ggwanga eddala mwakoma ddi okukyusa obukulembeze? Si gwe mulamwa. Naye ffe twogera ku kyokuyiga kyaffe ekyaleero. Okuva mu mwaka ogwo ogw'olukumi olwenda mu ensanvu
okukyusa okwo obukulembeze mu ggwanga ery'Obusupaana kwaleetawo enkyukakyuka nnyingi mu mbeera ez'abantu. Tumanyi bulungi nti eggwanga ery'Obusupaana ly'eggwanga agamu ku mawanga agatandikira ddala ku musingi ogw'Obukatuliki. Era nga omusingi ogw'Obukatuliki guzzenga gwe musingi ogw'amaanyi ennyo mu ggwanga eryo. Mu myaka egyasookera ddala nga tetunnatuuka mu myaka gino egy'olukumi-lwenda-mu-nsanvu batulaga mu byafaayo nti amadiini amalala gaali tegakkirizibwa kweyogerako. Bye gali newankubadde bye gakkiriza. Weebaza Mukama leero nti ggwe okkirizibwa okwogera ku by'oli ate ne by'okkiriza ate ne by'okola newankubadde nga tobyogerako. Mu ggwanga eryo bwe kityo bwe kyali nga tokkirizibwa era abantu tebaalina ddembe yadde baali nga basinza naye baali tebakkirizibwa okubeera n'eddembe eryeyogerako. Oluvannyuma lwa gavumenti eno okukyuka mukwano gwange ebintu byajjanga nga bikyuka. Kati tandikaamuko okubya obufaananyi biki ebyagenda nga bikyusa embeera mu ggwanga mw'oli. Era embeera weebanga tennakyuka weetaaga osabe Mukama akuyambe esobole okukyuka obeere ng'osobolera ddala okwogera n'eddembe ku ekyo ky'okkiriza. Kyebava batulaga nti oluvannyuma lw'emyaka 5 nga gavumenti eno emaze okukyuka mu ggwanga eryo omusajja eyali omunnamawulire omukukuutivu yali eyitibwa erinnya lye Joakim Arozemena yavaayo n'atandikawo puroguramu ku terefeina ey'eggwanga eya Busupaana. Ku terefeina ey'eggwanga ery'Obusupaana yandibadde nga ebuulira enjiri ey'Ekikatuliki purely. Naye Mukama yasaasira omusajja ono Arozemena n'atandikawo enkola eno ey'okukyazanga abantu ku terefeina nga tunagamba nti mu Uganda ng'akyaza abantu ku UBC. Akawungeezi abantu yakyazanga abantu kikaaki. Yakyazanga abantu abava mu nzikiriza ez'enjawulo. N'abaleeta ku terefeina kuno bajje babuulireko eggwanga okuyita ku terefeina eyo biki bye bakkiriza, biki eddiini yaabwe byekola era ku lwaki ebyo bye bakola. Bwe batyo omusajja oyo n'akola enteekateeka eyo okumala emyaka gyawera ddala okuva omwaka ogwo gw'olukumi-1975 okumalira ddala emyaka 40. Mukwano gwange omubazi omwangu ekyo kiruleetera ddala emyaka mingi mu maaso. Ojja kufuna obudde ogattemu mpaka ku mwaka ogwa 2015 egyakayita emabegaawo. Era ekyo yali asigadde ng'akikola mwaka ku mwaka ng'alina enteekateeka eyo buli kawungeezi okukyazanga abantu abo ab'enjawulo. Ogwo tegwali mukisa gwa njawulo. Naye nga nsonga kyebakyaza bajje babuulire ensi biki bye bakkiriza. Bajje babuulire ensi ku lwaki ebyo bye bakkiriza. Bajje babuulire ensi biki ddala bye bakola era bitegeeza ki. Wali oweereddwako omukisa awantu wonna okukola ekintu ekifaananako ng'ekyo? Ekibuuzo ekirala, omukisa ogwo wagukozesa otya? Guyinza okuba nga gwali ku muliraano. Obuulireko ow'omuliraano owo biki by'okkiriza, ku lwaki by'okkiriza era ddala wandyagadde yakikola atya? Omukisa ogwo gukozesa otya? Saba Mukama akulungamye okyasobola okugukozesa obulungi. Munnange akaseera tekaalwa, ekiseera ne kituuka ne bayita oluwalo olw'aba Seventh Day Adventist ne lutuuka. Ne tugamba nti Mukama yeebale. Naffe nga tufunye omukisa ogugenda okubuulirako enjiri ku terefeina ey'eggwanga lyonna. Enteekateeka eno yalinga yakubuuza bibuuzo. Ng'omukulu ono Joakim abuuza ekibuuzo era gwe bwakyazizza mu studio n'otandika okumunnyonnyola. Bw'akubuuza nti gwe Seventh Day Adventist ku lwaki ogamba nti Saturday ye Sabbiiti nga naawe otandika okumunnyonnyola ku lwaki ye Sabbiiti. Eggwanga lyonna ne likitegeera. Naye oluvannyuma ebintu byatandika nga bya mirembe ne bibeera bya mirembe. Okutuukamu wakati awo omusajja kyava abuuza ekibuuzo. N'abuuza omusumba n'amubuuza ekibuuzo ekyali kigamba nti, kansome ekibuuzo kino, agamba nti mmwe ab'ekkanisa eya Seventh Day Adventist Church mukkiriza nti mmwe mwekka mwe mulina amazima era ng'amadiini amalala gonna gali mu nsobi? Wali osinkanyeko ekibuuzo ekyo?
kanziremu nkikubuuze mwe ab'ekkanisa ya Seventh Day Adventist mukkiriza nti mwe mwekka mulina amazima era ng'amadiini amalala gonna gali mu nsobi? Ekibuuzo eky'engeri eyo wali okisisinkanyeeko? Bwe wakisinkana wakyanukula otya? Ekyokubiri, bw'oba tokisisinkanangako bw'onookisinkana ogenda kukyanukula otya? Saba Mukama akulungamye osobole okukyanukula nga bwe kigwanidde. Ekibuuzo kyalimu akakunyizo ng'omusumba okamala agamba nti ye bwe kityo bwe kiri, teeberezaamu ebyandibaddewo. Ate nga bw'amala okugamba nti nedda si bwe kityo bwe kiri, teeberezaamu ebyandibaddewo. Nakugambye fumiintiriza, singa oba ozzeemu ansa ezimu ku ezo ebbiri, kiki ekigandibaddewo? Omusumba kyava amaliriza n'atandika okumunnyonnyola ensonga ze. Ku lwaki ye ng'omuntu si yo ng'ekkanisa yakyanukulanga muntu ekibuuzo kino. Jjukira omutwe gugamba nti mmanyi bwe nakkiriza. Ekibuuzo baakimubuuza nga kijja eri ekkanisa yonna. Wonna w'obeera okiikiridde ekkanisa eya Seventh Day Adventist. Era ekibuuzo ekikubuuzibwa ggwe ng'omuntu kiba kibuuziddwa ekkanisa ye mw'ova. Era omusumba yakyanukula ng'omuntu ku bwa Seventh Day Adventist Church. Kyava atandika okwanukula n'atugamba nti nze ndi mukkiriza era nzikiriziganya n'abantu bonna abakristaayo abatwala Yesu Kristo ng'omusingi omukulu ogw'okukkiriza kwaffe ate nga ye mulokozi waffe. Wulira ekyokwanukula ekisookerwako. Nze ndi mukkiriza ate nzikiriza Yesu Kristo era ndisaanya n'abo bonna abali mu nzikiriza y'emu nga bagamba nti Yesu Kristo gwe musingi ogw'okukkiriza kwaffe ate era ye mulokozi waffe. Jjukira oluyimba lwaffe 75 lwatugambye nti omusingi gwaffe munywevu ddala. Ekyo kye yali akkiriza. Gwe ng'omu Seventh Day Adventist ekyo naawe kyokkiriza? Omusumba akakasa bulungi n'atugamba nti kyekyo. Mikwano gyange mu njigiriza yaffe ey'ekkanisa, Yesu Kristo gwe musingi omukulu ogw'okuyigiriza kwaffe era bwe bulokozi bwaffe. Ekyokubiri atugamba nti ate ye nga bw'ali omukristaayo akkanya n'abo bonna era abafuula obukristaayo okuba ensonga efuga obulamu bwabwe. Ekitegeeza nti agoberera empisa ey'ekikristaayo. Ekitegeeza nti era agoberera empisa eya Kristo. Mikwano gyange ng'Abadventist kitugwanira bugwanizi oba oyagala oba toyagala okubeera omukristaayo agoberera empisa eya Kristo. Naye n'ayongerako ekyokusatu n'atugamba nti nze era ndi mu Adventist. Wangi omusajja ali mu studio, katugeze nga studio eya 3 ya BNTV leero, ng'agamba nti nze ng'omu Seventh Day Adventist ekinfuula omu Adventist kye kino. Ekkanisa eno eya Seventh Day Adventist yeesinze, njagala weetegereze ebigambo by'omusumba. Yagamba nti ekkanisa eno yeesinze, si yeegezaako. Wangi si yeekolako, naye yeesinze okwanukula ebyetaago byange ebikwata ku mazima okuyita mu kuyigiriza kwayo. Mikwano gyange, ekkanisa eno yeesinze okwanukula okwetaaga kwange naawe. Era ekwanukula etya? Eyanukula okwanukula okwo ng'ekuyisa mu mazima gaayo geeyigiriza. Ekkanisa eno, muganda wange ali eyo nga toli mu kkanisa eno, wali weebuuzizzaako ekkanisa eno eyigiriza ki? Ekkanisa eno enjigiriza zaayo zonna ziyigiriza amazima. Era amazima ago tezigayigiriza kuva mu nsibuko ndala yonna. Ku lwaki? Bayibuli etuwa ensibuko ey'amazima. Katukirabe mu bwangu ddala. Bayibuli mu kitabo ekya Yokaana. Bayibuli mu kitabo ekya Yokaana ensuula ya 17
olunyiriri olw'17. Mukama waffe Yesu Kristo agamba, Yokaana 17:17, agamba nti obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Mukama waffe yatulaga ensimuko ey'amazima, eno ekkanisa eyigiriza amazima okusinziirira ddala ku musingi gwago nga kye kigambo kya Katonda. Ate ekyokubiri, ekigambo kya Katonda ne batulaga nti kya muwendo mu ngeri ki? Bayibuli mu kitabo kya Yokaana muno mwennyini etulagira ddala amazima nga gali mu Yesu Kristo mwennyini, era nga kyawandiikibwa mu kitabo kya Yokaana ensuula esooka olunyiriri olusooka, olwokubiri, olwokusatu n'olw'ekkumi. Agamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awatali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Olunya olw'ekkumi kyava agamba nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Ekkanisa eno eyigiriza ekigambo kya Katonda, kuba ekigambo kya Katonda ge mazima. Ekyokubiri eyigiriza Kristo, kuba Kristo ajjudde ekisa n'amazima. Era kyeva Bayibuli emwogerako mu Yokaana ensuula ey'ekkumi n'etukakasa n'etugamba mu nsuula ey'ekkumi eya Yokaana olunya olw'omukaaga, Bayibuli etukakasa n'etuwa ebigambo bino. Olunya olw'omukaaga agamba nti Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Mikwano gyange, Bayibuli etulaga ebintu eby'amazima, ebintu ebyo nga bitukuvu, era ebyo bye biyigirizibwa mu kkanisa eno. Eyo y'ensonga ekifuula ekkanisa eno okuba ey'enjawulo ku njigiriza ez'enjawulo zonna. Ku lwaki? Oyo Mukama waffe gwe twakkiriza yalungamya byonna. Y'ensonga lwaki njagala tusomere ekyawandiikibwa kino wamu olw'okunywezebwa kwaffe ffenna. Ekitabo kya Timoseewo ekyokubiri ensuula esooka olunyiriri olw'12. Timoseewo ekyokubiri ensuula esooka olunyiriri olw'12. Pawulo awandiikira Timoseewo n'amugamba nti era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli nziramu. Agamba nti era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi, kubanga mmanyi gwe nakkiriza ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Mikwano gyange, gwe wakkiriza omumanyi. Ekkanisa mw'oli eyigiriza amazima, eyigiriza Kristo, oba wakkiriza musumba? Wakkiriza lusozi omusumba gy'akutwala okusaba? Wakkiriza akacupa ke yakuwa ak'amafuta? Wakkiriza akatambaala ke yakuwa? Naye kye wakkiriza wakitegeera. Bayibuli eyagala tubeere nga gwe tukkiriza tumumanyi. Pawulo agamba nti nze gwe nakkiriza amumanyi. Kyekyebuuzibwa, gwe gwe wakkiriza omumanyi? Omumanyi otya? Tutegeera tutya gwe twakkiriza? Okiraba ekintu ekyo kitugwanidde mukwano gwange omulabi wa 3ABN TV enkya y'olunaku lwa leero okumanya oyo gwe tukkiriza, si kumanya abo abatukulembera okumukkiriza, si kumanya omusheera omusumba gw'atunda, naye kitugwanidde okumanya gwe twakkiriza. Okwo kwe kuddayo okuzimbibwa ku musingi. Kitugwanidde okumanya oyo gwe tukkiriza atutwala wa. Katonda gwe wakkiriza omumanyi. Kyekibuuzo ekyo mukwano gwange kyenjagala ofumiitirizeeko mu kwagala, kubanga oyo ye Katonda atwagala, ajjudde ekisa n'okusaasira, ayagala tukwate amateeka ge. Ye yatuwa omwana we ng'ekirabo ajja atufiirire ku lw'ebibi byaffe tusobole okulokolebwa era tusobole okuva mu bibi byaffe. Gwe atanaba kumanya oyo kikugwanidde okumumanya. Naye oyinza otya okumumanya?
oyinza otya okumanya oyo? Kyekibuuzo kye tulina mu bulamu bwaffe. Atugamba Yokaana ensuula 17 olunyiriri olwokusatu. Kitugwanidde okumumanya. Naye tuyinza tutya okumumanya? Yokaana ensuula ya 17 olunyiriri olwokusatu agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Mikwano gyange, singa oba otegedde oyo oba ofuna bulamu butaggwaawo. Bino bye tulimu ebyensi bye tusinza okutegeera, tutegedde nnyo obukodyo obukola ssente. Ebyo tebituwa bulamu butaggwaawo. Atugamba nti obwo bwe bulamu obutaggwaawo singa tubeera tutegedde Katonda ate ne tutegeera ne Kristo. Mikwano gyange, kitugwanidde okutegeera Katonda ow'amazima. Oyinza okubeeyo ng'olaba 3ABN TV ng'oli mu kulimbibwa ng'oli mu baalubaala abo si ba Katonda b'amazima. Katonda ow'amazima kitugwanidde okumumanya. Era bwe tunaamumanya tujja kubeera n'enkyukakyuka ennungi mu bulamu bwaffe, tusobole n'okutuuka mu bulamu obutagira butya obutaggwaawo. Oyinza okubeeyo ng'olimbibwa. Mukwano gwange, kikugwanidde okumanya oyo Katonda ow'amazima. Kati tumanya tutya Katonda ow'amazima? Bayibuli etugamba mu kitabo ekya Yokaana muno mwennyini ensuula ey'okutaano olunyiriri lujja kuba lwa 39. Tuyinza tutya okumanya Katonda? Mikwano gyange, oyo gwe wakkiriza omumanyi. Omuntu n'akusanga wali ku kkubo n'akugamba nti kati yatula obulokozi naye nga gw'oyatula tomutegeeranga. Kitugwanidde okumanya oyo gwe tukola tutya, gwe tukkiriza, nga tonnaba kugamba nti kati njatula bulokozi. Kitugwanidde okumanya gwe tukkiriza, tumumanya tutya? Bayibuli etugamba Yokaana 5:39 kyeyava atuwandiikira n'atugamba nti munoonye mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo. N'ebyo bye bitegeeza ebyange. Wali yatugambye nti obulamu obutaggwaawo buli mu kumanya Katonda. Kati tuyinza tutya okutegeera ebya Katonda? Atugambye nti tunoonye mu byawandiikibwa. Mukwano gwange, ekigambo kya Katonda kitugwanidde ffe okubeera nga tukisoma. Awo bwe tunaakisoma ne tukimanya, kwe kusobola naffe okumanya oyo Katonda. Era bwe tunaamumanya ne Yesu Kristo, kwe kuweebwa obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Bw'oba oyagala okumanya Katonda, tova ku kigambo kye, kubanga ye nsibuko ey'obulamu bwaffe obutaggwaawo. Tolimbibwa nti nze noonya bulamu butaggwaawo ng'ekigambo kya Katonda tokisoma. Era bw'onooba okisomye ojja kuzuulira ddala Katonda ow'amazima. Bayibuli emaze okukitubikkulira n'egamba nti munoonye mu byawandiikibwa kubanga omwo mwe tulowooza ntulinamu obulamu obutaggwaawo, ate yatugambye nti obulamu obutaggwaawo buli mu kumanya Katonda. N'atugamba nti n'ebyo bye bitegeeza ebyange. Ekitegeeza nti bwe tuyiga ebyawandiikibwa ebitukuvu tuli mu lugendo ddala lwennyini olw'okusisinkana obwakabaka buli obw'obulamu obutaggwaawo. Nsaba Mukama akuyambe obeerenga n'okuyaayaanira ekigambo kya Katonda, okukisomanga ate n'okukyerindanga okukikolanga. Mukama abampeera omukisa kuba yatugamba nti wa mukisa ebyo bwe mubimanya muli ba mukisa bwe mubikola. Katombeeke tusabe. Kitaffe omwagalwa, kitugwanidde okukumanya bwe tuliweebwa obulamu obutaggwaawo. Mukama waffe otugambye nti otwebikkulira okuyita mu byawandiikibwa. Naye bangi balemeddeyo nga balowooza bayinza okukumanya okuyita mu bantu ab'omubiri. Nsaba nga neegayirira ng'ekigambo kyo bwe kyogera gye tuli, ekigambo kye kiramu, bulijjo otuyamba okukiyiganga, bwe tutyo tulyoke tumanye ebifa mu bwakabaka bwo tusobole okubuyingira bwe tuliweebwa obulamu obutaggwaawo. Nga tuyingira mu lunaku luno olujja lw'otuwadde okuyingiramu okulaba omusana ogw'omuwendo. Lekaayi Mukama omusana ogwo nga gutwakira tulabe ekitiibwa ng'ekyoyo Katonda omu Kitaffe. Kitaffe omwagalwa, leka ebyo byonna birabikire mu bulamu bwaffe leero n'okweyongerayo. Kwe kusaba kwaffe n'okwegeera okutamisa omulokozi waffe. Amiina, amiina. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli kumakya
y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.